Salongo Wanzera Property Agency. Tusangibwa Mityana. Era nkuletedde omulimu guno kibanja kino lino ttaka eri ekemu n'ekitundu nga wogiraba. Nakugamba nti nze ebyange byentunda ojja kusangako nti ettaka tulikolerako. Tetusuubula ttaka nitulireka nga liri awo. Tusuubula ettaka ffe ne tusigala nga tulimirako. Gwe kasitoma ndaba nti buli w'olwawo okujja okugula ffe nga tukungula. Naye nga bizinensi ky'ettaka tulikola ki? Tulitunda. Ekemu n'ekitundu eri mu Ssekabini Town Council ekyalo Kibanyi. Kyapa kyo ogenda nakyo. Bw'ojja ne ssente zange ogenda na kyapa kyo. Oli oyagala kukola nnimiro ya mu kyalo, oyagala kusengula bijja, oli abasengula ebijja ennaku zino muli ku 5 ku 10 ku badde babaziika. Ettaka lirino Ekemu n'ekitundu likola byonna buli ky'owulira ky'oyagala. Osobola okulimako olusuku ttaka ggimu. Teri sirya kwogerera lina n'entandikwa so balagako ku mwanya ezo. Lina entandikwa ttaka ddungi nnyo nga w'olirengera era nga bw'oliraba. So nkutegeeza baganda bange gwali eyo. Waliwo abagenda ku ttaka n'akwata vidiyo ng'akwatamu walungi naye ettaka eryange lyonna nalimalayo. Bana mba nataddemu ssente nga njagala nkuguza ettaka liyina n'ekkubo motoka yo weetuuka. Ekkubo lye liva ku waggulu eri mu Kibanyi. So tweyuneeko tusangibwa Mityana Ssekanyonyi Nakiragala wali ofiisi Mpirigwa tubeerayo Mityana tubeerayo. Ennamba y'essimu yange eri 0779960560 ya MTN. Airtel 0757494939. Tweyune olw'empeereza ennungi. Ettaka Ekemu n'ekitundu ojja kubuuza gwe flowing nti ettaka lya ssente mmeka. Ettaka lino ndiyita $350,000. Beeyi ya nseko buseko nsuubuza busuubuza. Oyo yenna eno ddiiru ya mangu. $350,000 nteesaamu katono ddala ka transport yakuleese. Weyune nkuweereze. Ebirikolerwako Ekemu n'ekitundu kyapa ogenda nakyo. Kyapa ogenda nakyo liri Ssekabini Town Council Kibanyi LC1 Mityana District. Abo olirengera wadde buli kajjo tugezaako bitemawo. Abo oliraba kuliko emmwanyi. Abo olirengera ettaka. Abo oliraba bw'otyo. $350,000.